Ensonga ze yaliko Speaker essaawa zino nga mugenzi omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanya kyaddaaki zikyakutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti kyaddaaki taata we avuddeyo n'abaako naye bye yeebuuza. Ffenna tumanyi nti amawulire olunaku olw'eggulo gaatugudde mu matu ag'okufa kwa Speaker era ne gasekyuleetingira ddala mu ggwanga erya Uganda. Buli omu ekyamukanze yadde abamu tekyabakanze olw'ensonga nti already baali bakimanyi ekigenda mu maaso. Naye olunaku olwaleero omukulu taata wa Speaker Jacob Oulanya kyaddaaki yavuddeyo n'abaako naye ebibuuzo bye yeebuuza. N'agamba nti taata mutabani we, my son did not die of an unnatural cause. Nti mutabani we teyafa just olw'okuba nti yalina okufa. N'agamba nti waliwo ekirala ekiri emabega okufa kwe kye njagala ntegeere. Era mu mbeera eyo bangi essaawa zino oluvannyuma lw'okulaba nti Speaker yabadde afudde ne batandika osatulatinga amawulire nti mwattu twagala tulabe ku ripooti y'omu ddwaliro eyo egamba etya ku nfa ya Speaker, kiddala ekituufu ekyamusse olw'ensonga nti abasinga si bamativu n'ebigenda mu maaso. Kituufu yavudde mu bulamu obw'ensi eno naye abantu baagala okubeera abamativu nti mwattu ekyamusse kino na kino, kubanga abasinga abavuddeyo okuwa ripooti ng'ate bo si basawo bagamba nti yafa just abadde ne bad health, obulamu obutali bulungi. Naye ng'ate waliwo ensonda ezimu ezigamba nti twetaaga tutegeerere ddala omukulu ono ki ekyamuleetera obuzibu obwo. Yadde otunula mu nkambi eya National Unity Platform ate bo bavaayo ne bagamba nti abantu nga bano bintu ebisinga okuba nga bibatta bubeera butwa. Naye ng'ate ripooti tennavaayo kubanga ennyonnyola nsonga eno era nga ffenna gye tulinze tusobole okuba nga tutegeera kiki ekituufu. Naye ng'ate taata wa Speaker Jacob Oulanya ye essaawa zino aliko n'obumansuka. Agambira ddala nti byonna ebigenze mu maaso abirabye naye nga mazima amatuufu akimanyi bulungi mutabani we teyafudde ntuuko ye, teyafudde olw'okuba nti yabadde ntuuko, nedda wabula waliwo ekyamukolebwa okusobola okuba nga kimuteeka mu mbeera gye yabaddemu okusobola okutuuka ofiirwa obulamu bwe. So n'Abannayuganda abasinga abamu beegasse ku taata wa Jacob Oulanya beebuuze amazima amatuufu Speaker ono ki ekyamusse. Naye nga bwe tukyalinda ki ekyamusse olw'ensonga nti reports nga zino abantu balina ozitegeera ate balina okuba nga bazifuna bategeere ddala eggwanga litambula litya oba biki ebiri mu ggwanga erya Uganda. Era nga nkugamba nti woba teweekumidde ku mukutu nga Project Media ogenda kubanga osubwa bingi. Kugamba nti subscribinga onyige n'akade oleme kubanga osubwa.